Ffenna tubadde tulindirira full figure Chicha n'abeera ng'ate ayogera ku lutalo oluliwo oba ku kusabula okuliwo nga basabula Zubeida. Jjukira nti nno Zubeida twogera ku Shamim Mayanja tebazikwasa na full figure. Kakati full figure wuno ayina kyagamba wano. Ojja kuddamu ozaala envunyunga z'olina. Mwawule ekikula ky'abantu n'enfaanana y'abantu. Tewali agenda kuzaala nvunyu. Tukyala mu linnya erya Yesu. Wawula enfaanana yo. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti muwase abakazi nga mumanya ebigenda okubava mbo bifaanana. Teri ku nguvu azaala kasanke. Teri kyana kyande bakifaanana mbwa. Embwa ezaala mbwa terizaala mbaata. Embwa ezaala mbwa tekola ki? Terizaala mbaata. Mwawula obubina okufaanana. Mwawula obulemu ku bantu n'enfaanana. Obulemu n'enfaanana byanjawulo ebintu bibiri mulemedde kutegeera omanye okutegeera si kwa buwaze. Obulemu n'enfaanana bw'oba okwata n'ambala galubindi ezitakunyumira kubanga full figure laba nno kino ekiwuugulu ne musajja b'ennakawuka babyava lwaki mu kamera naawe bwe buno butingutingu kati yalisobola asamu nazaala kyoyo mulaba eyinki mmeka oyo bamuziika mu kibiriiti n'okwata n'ofuna omusajja nga okola mu nkwawa akola ati owosa otya omukazi watisa kuwa aba olina okwata by'omuziira ate omunoonyi eno mu kiwato osuubira kuzaala ki? Subscribing, liking, aleka obubaka bwawo mu comment section. Tamale Mirundi Junior naye munnange tatudde akyagenda mu maaso n'okuba nti n'alangira Zubeida, wabula Zubeida ye kyaliko kikambwe kyaliko kikambwe kubanga bamusabudde. Kakati n'oluvannyuma lwa Senga Acid okuba nti no munnange yabotodde ebyama oba ebyama byonna byonna yabijjeeyo nga munnange Shamim Mayanja ageya Tamale Mirundi Junior. Kakati ne Tamale Mirundi Junior naye yavuddemu omwasi wuuno avuddeyo n'abeera ng'ate amutabukira. Zubeida osulawa tulage ku nnyumba yo gy'osula osula bubi gwageyo abantu gwe konna kambadde obukayo bw'ennusu ebisatu katunanga embwa naawe odde ku bantu gwe Zubeida ani ataakulaba gwe Zubeida ani ataakulaba nga tulina na zinwa mazzi gwe weebaze nnyo Kasuku era ono Kasuku yazza abikombooza zino embwa ani yali abamanyi mwe ba Zubeida ani yali abamanyi wakolako obwawusigaalo naye kawala gw'oyina omutima omubi ovula ensi egenda kukulema mubazze kuyamba tuyamba Jayden ni muyamba abeewammwe temutusiriwalirako lwaki temuyamba abeewammwe bonna bali bulungi gwe Zubeida tuyamba musiriwalire muli kubba bubbi accountability eriwa what is the money ze mwasonda gwe Zubeida wali oyambyani tosobola na kuliisa beewammwe oyambe gwe kawala gwe wantama naye Zubeida ojja kundozaako Zubeida wanzigulako olutalo nga sina kyenkukoze nodda ku maama wange n'ojolonga nkulayirira ebigambo bino Zubeida nga Katonda ndaba billah nze Tamale sisonyiwa ate nze buli ankola ekintu musasula aga Katonda muggulu bambi kashira price kale tewandika geyeeza nugashira price nti ennyinde mulinga ekiswa wabula ate nze olugambo lwa sira price ddwo lwannyumidde era naawe shira price naawe era okolako bantu eŋŋambo si bipya era shira price ne Zubeida era temweyagala ekyo nange mbadde nkimanyi naye yakuvumya ennyo naye ate ennyinde ekulinga amalwa shira price weerwaneko tosirika shira price fight hard kati nalabye bweyekaza tewabaddamu ne bw'atatuddamu ate abadde anaatugamba ki Zubeida nakulabye weekaza sijja baddamu ffe ne bw'otatuddamu bw'obadde otugeyo obadde otuwa mmere obadde onaatuddamu kiwaswadde n'oswaluka yawuna situteraasi naye ye full figure ojja muwulira maama Fulaawa nze kwensibidde nina basisita bange babiri full figure ne Senga Acid they are my two sisters eba ne Senga Acid ali kunzijjako ali bamubi naye ng'onvumye nnyo ng'onvumidde ebbanga Senga naye ebyo tubireke wampadde ku ssente
senga ebivumo byonna bye yanvumye yankompa setinze ejjo senga sidi yampaddeyo akakadde. Tamale Mirundi Junior era talina bigambo birungi eri Jayden. Avuddeyo n'abeera ng'ate amusabulidde ki ensonga ziizino. Ate gwe Jayden totumanyiira sifa abakuzaala. Gwe Jayden oli munaku toyina mpisa. Ezo sikosero ze sifa abazikusiiga totwasamira. Gwe Jayden wonti wali akuzaala. Nyoko n'ekitawe baba bali mu kujjanjaba tojja n'okutwasamira. Yes. Okitegedde mukwano. Ndi mulwadde oba ofa n'ofa. Gasiya kisirani mbwa nagawa. Obadde olwaliraani idiot. Fa abakuzaala. Okuyambako ne tukusondera. Mama, nkwatirako bufuuka bumbowa. Nkwatirako bufuuka bumbowa. Kajja katwasamira. Gwasoose okulwala mu Uganda. Mutoka liyanga pineapple. Fatu twasamira naye tulina ebizibu ebitumala. Abantu tulina abalwadde twafiirwa dda. Gwagenda osooka okufa. Nalongo Stella Nyanzi oluvannyuma lw'okuba nti nate Bobi Wine yafulumye eggwanga lyattu Uganda. Avuddeyo n'alyoka agamba nti oluvannyuma lwa Bobi Wine okuva mu ggwanga lyattu Uganda, munnange mbuka asubire nti no naye mugenda kubeera nga mumuyeeya obanga mumuvuma obanga mumusabula nga ye we mwamuvuma ng'avudde mu ggwanga lyattu Uganda. Okusinziira ku screenshot eyo gy'oli mu kuba nti nate olaba Stella Nyanzi munaye talina bigambo birungi, agambye nti bannayuganda bamusabula nnyo oba bannayuganda bamuvuma nnyo, naye kaasuubire nti no kye mwamukola era kye kimu kye mugenda okubeera nga mukola President wa Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eddie Kenzo si birungi eno ensonga za copyright munnange zandibanga oba etteeka eryo terigenda kubeera nga liyisibwa okusinziira ku Honorable Okabanda. Katubeere nga tumukuwa abeere nga nnyonnyola ensobi we ziyinza okuba nti naate we ziri. Twakulabye ovudde ku tteeka lino erya copyright. Kiki? Etteeka eryo kituufu ku lunaku olwokuna biiro eyo yajja mu parliament nga tuluubirira okugiyisa, naye twagenda okwesanga nga mu biiro eyali eyisibwa eyo mwalimu clause 9 akawaayiro ak'omwenda nga kayina engeri gye kanyigirizaamu abantu ba wansi. Abantu bakitunuulira bubi. Well, nakireeta nga mpa kyakulabirako nti radio ne TV, naye akawaayiro ako tekanyigiriza wa radio na TV yekka, kanyigiriza omuntu asembayo wansi. Akawaayiro ako namba 9 kubanga nawulidde nayogeddeko ne Eddie Kenzo ku simu president ono w'abayimbi. Nangamba ye byayogera birala n'ebiri mu tteeka birala. Eddie Kenzo yannyonnyola justification naye the actual provision of the bill eyogera kirala. So alina okukitegeera kubanga ye Eddie Kenzo yadde agamba nti omu TV oba radio tegenda kudiringa directly n'omuyimbi oba ne creator w'ekintu kyonna. Wabula ye ku license gy'asasula kwe bagenda okumwongerako akasente. Si bwe kiri mu tteeka. Clause 9 eno eya actually kanji kusomere wano ogirabe. Clause 9 amendment of section 30 of Principal Act. Section 30 of the Principal Act is amended by substituting for subsection 1 the following. Kati wano wali ekinyusi. Subsection 1, where a sound recording or audiovisual fixation published for commercial advertisement purposes or a reproduction of the sound recording or audiovisual fixation is used directly or indirectly for broadcasting or other communication to the public or is publicly performed, unless otherwise agreed, unequitable remuneration for the performer or performers and the producer of the sound recording or audiovisual fixation
shall be paid by the user to the producer for every use of the work. Nti bw'oba ogenda okukuba oluyimba luno buli mulundi for every use of the work, buli mulundi gw'olukuba osasula. Kadde mbulungi ako. Producer naki? Kagamba nti unless otherwise agreed, okujjako ng'okkiriziganyiza unequitable remuneration for the performer or performers and the producer of the sound recording or audiovisual fixation shall be paid by the user to the producer for every use of the work. Gwe akozeseza oluyimba lwoli buli mulundi gw'onaalukozesa ojja kubanga osasula. Ate ye Kenzo yabadde agamba nti ono owa radio oba oli user manya oba bbaala oba club oba biki nti gwe bateekako akasente ku license. That's not true. Etteeka lyogera kirala. Njagala abantu bategeerewo nti bano abavubuka ababeera ku TikTok nga banoonya following, nomala oyimba oluyimba lwa Kenzo ng'oli mu kunoonya following, reproduction gwe nobeera omu ng'oluyimba oba abawala abo babeera okwo you pay, olina okusasula. Ate you pay for every use of the work. Buli lw'oyimbye oluyimba olwo olina okukola ki? Okusasula. Waliwo bano abalina ebidongo byabwe eyo mu byalo, ne bw'okifulumyawo wabweru n'okuba oluyimba lwe nga temwakkiriziganye, poliisi ekunoonya nekwata. Kubanga mu kwogera kwe era wabulidde ng'agamba nti no muli mu URA mulimu ne poliisi. Kiba kitegeeza poliisi erina okuimplementinga etteeka lino. Waliwo ensonga endala, let's say nti no tutekinze line ya Eddie Kenzo gye yabadde ayogerako nti broadcaster siya tasaanidde kusasula muyimbi directly. Sente zina muteekebwako ne zigenda mu pool, waliwo ekyuma ekisystem emonitoringa. Omuyimbi weerwegula anaategeera atya nti oluyimba lwe lukubiddwa, system eyo anaagituukako atya? Era ndaba abayimbi abaali naive bo bagamba nti no kino kigenda kutukolera mulimu bino biringa bya insurance. Omanyi abantu abasinga balina insurance gundi bagenda ne bayingira insurance n'ateekayo mmotoka ye, naye buli mwaka osasula oba myezi 6 oba mwaka. Emmotoka yo bweba tefunye accident sente zo zigenda, naye waliwo n'abali eyo ne bakonaivinga nabo ne bagati why omwaka nga gugenda kuggwako, kakati tukoze tutya? Mmotoka gikuba omuti, ng'omusajja emmotoka agikuba omuti ng'ajja wano bano be yaddirinze nabo nga bamukolera paperwork biki compensation ng'efuluma, afuna mmotoka mpya bo ng'abawaayo. Era eno system tegenda kufavoringa buli muyimbi yenna ow'omu Uganda, kubanga oli amanaging ekyuma kiri yajja okusalangawo naga nti mukulu gundi oluyimba wo balukubye omulundi ogwo gumu onoowakana nga bakuwa emitwalo 3. Ono ye abategeera gye bali yajja okugenda yabagambe nti no kola ripooti nti oluyimba lwange balukubye emirundi mingi, mukole ripooti wali bampa akasente. Ogenda okwesanga ng'abantu abamu abayimbi bafiiriddwa oba bannakatemba byonna bannabitone nga bafiiriddwa kubanga tebalina capacity esobola kugenda eri ekyuma kino gye kikola ki gye kiri. Ne bwe yandibadde nga yenkola era ebeefiiriza muyimbi, wabula eba erina abatono nga banna beeyamba, so si bayimbi bonna mu ggwanga. Kubanga twali mu campaign wano eza president, buli muyimbi yali ayaniriza president bo baddeyo bakitegeere, buli muyimbi yayanirizanga president. Era wabangayo SFC gwekiri yalinga yakola ki yayaniriza president ya so president bali abalala batategedde nti n'okuyimba bakoze eki bayimbye. Kyovola baliri pazo omusajja watwe yatuyananga yatuuka ekisozi n'agamba mukama wange nga nakuba ndongo, kubanga tewali yamanya nti n'okuyimba yakola ki yayimba. Ye yabeeranga yakuba ndongo naye nga waliwo omu ye yekka gwe bataddewo wali n'akulembera
najja president gwategeera nekino bwe kigenda okubeera ne bwe tubanga tugendedde kuteeka nga bwe liri ne tukyusa nti tukozese system era system tegenda kuyamba buli muyimbi ejja kuyambamu either ababakkiririza mu bakama baabwe bw'ogezaako okuwalaza empaka nga bagamba nti gwe nno oluyimba lwo lwakuba emirundi ebiri mumuwe emitwalo ebiri oyo kakati ne system sigwa ogimanaginga kwegamba lineteeka lyetaagisa lye lyennyini okwetegereza nga tetunaba kulipapiramu. Eddie Meza yawuna avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira Ssenga Acid ku nsonga za ssente munange ze yali asondedde oba ze baali basondedde Jayden katubeere nga atumukuwa ssente okuzinywamu bbiya kikusingira omwana ono omulwadde okuzikwata ozigulamu eddagala oziwadde abantu bavuma omwana ono nga ssente wazisolooza lwa mwana ono kumujjanjaba omugjeeko obujjanjabi teriyo obutemu businga awo nze ebirala byonna byabadde bimpiseeko nga saagala na bitunuulira naye bwe nalabye ng'okutte ssente z'okujjanjaba omwana ze wasolooza mu linnya lye n'otandika ozigabira abantu bazirye nga bwe bakuwaana gwe omukyala akuze azaala omwana ono omukyala agamba nti oli muyivu ekyo ekikolwa kya butemu nnyo njagala mukazi gwe Ssenga Acid weeteekewo nti singa obadde gwe n'owulira nti Eddie Meza asolozeza ssente z'okuyamba kubanga onyiizizzaamu ssente n'ensalawo n'ezikolamu ebirala osobola okunkolimira paka lwendifa Ssenga Acid abantu bakutya omanyiira ovuma naye nze ndi mukulu munno era ngenda kuwa time mbadde nasirika ngenda kuwa time 10 ku 10 ate sigenda kuwa 80 kasitokera ku macha ne message yange no jenjogere no banga togitegedde nokera ku macha no mambira ngenda kuvuga emyezi ne bejinabeere n'etaano nango okwate ssente owe wa blogger abalala ba TikTok abalala nange bamambire nze nkusinga amaanyi nate message no sijikuweereza mu bubi bwete tambudde badde mulabi mulungi ala kwekumira ku Newspark channel kankusobere ngo subscribinga likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba